buli lunaku olukya buli muntu yeebuuza ensobi owa we yava eyaleetera mwami Kyagulanyi okukwatibwa obusungu okuteeka gavumenti ku nninga n'okubeera nga abatambuza akannagi olunaku olwajjo mu lutikko bino bye byabaddeyo okwosa jjo. Nga bw'olaba Mathias Mpuuga yasinkanye Pulezidenti Kyagulanyi Ssenta mu Mitembo. Kaakati ebyayogeddwako ebyatuukiddwako wakati w'abaana babiri Mukama yamanyi. Wabula omwaka gwali gwa 2017 wano nno mwami Kyagulanyi we yafunira ekirowoozo eky'okwesimbawo nga MP w'Ekyaddondo era yaddidde Kantinti mu bigere ow'ebiseera ebyo. Wabula bingi byajjanga akoonako mu nnyimba, abasajja bano ne batabifaako, ne batabiwa matu, ne batabiteeka mu nkola. Kaakati ono yasalawo abyekolere kubanga byali bimaze okubeera nga birema gavumenti okubeera nga eteeka mu nkola. Wabula mu ngeri y'emu mwaka gugumu ogwaddirira bw'atyo mwami Kyagulanyi yagaanibwa okubeera nga ayimba ku siteegi yonna mu ggwanga Uganda. Wabula abaamugaana okuyimba oba abaamusiba baalowooza nti baali bakoze kyamaanyi nnyo olw'okubanga baali bamugobye ku siteegi okubeera nga bamufiiriza ensimbi. Wabula bano tebaamanya nti baali bamaze okubeera nga batema ekkubo awaali ekisenge eky'amaanyi ennyo okubeera nga gwe balowooza okukakkanya ate baamwongera maanyi naguno gwako okuva olwo omusajja taddanga mabega. Era ono yayitibwanga local artist, kati essaawa zino ayitibwa international kubanga tava ku mikutu BBC, CNN, Al Jazeera n'emikutu emirala gyonna egiri international. Wabula ng'okuva olwo omusajja anyiiga era essaawa zino yakyasinza okulabisa mwami Museveni ne gavumenti ye era ekividdeko okubeera nga baasibwa ennatti empitirivu ennyo mawanga ga Bulaaya. Soka vidiyo giwe ekigalo oli ebigambo ebinene tutambula n'omulongo waswa mu Lutansozi. Soka oli ebigambo bino ate nkomewo. Tujja kumukolera kubeera n'ebigulu ebirala. Weebale nnyo. Until asooka tumenyere uliriza. Oba oyise music sipatiza kubanga abantu babagenda mu biburo sibya bufuzi. Aduumira poliisi mu Kampala n'emirirano Frank Mwesigwa bw'ati bwe yategeezezza olunaku lw'eggulo nga poliisi eyimiriza ebivvulu bya Bobi Wine. Kati ono olwaleero akedde mu kkooti enkulu okuwakanya ekiragiro kya poliisi kino. Abadde wamu ne munnamateeka we Ladislas Lwakafuuzi. Naye tekyewunyisa tewali tteeka lye basonzeeko lye basigamyeko kuŋŋaana kola. Ate ng'ekyennyamiza ekirala nti bayimbi bannanga balala bo nabo boogera ebibaluma oba boogera ebirowoozo byabwe nga bayita mu nnyimba naye tebagaaniddwa kola. Mulabye bayimbi bannanga abayimba tubonga naawe n'abalala bangi nnyo. Bobi Wine agamba nti okuva poliisi lwe yayisizza ekiragiro kino yakafiirwa obukadde bwa siringi 300,000 ezabadde zimusasuddwa ng'omusingo okuyimba mu bivvulu ebyategekeddwa emukono mu bitundu by'e Busoga n'e Kasese. Tusaba Frank Mwesigwa alagirwe ne Attorney General bona bamusasulire sente zitali wansi wa milioni 13,000 olwa ebivvulu bye ebyononekeddwa. Kati ayagala kkooti eyimirize ebiragiro bya ssaabawolereza wa gavumenti wamu n'aduumira poliisi mu Kampala. Ne tusaba ne kkooti eragire poliisi erekerawo okumusibira mu Kampala mwokka kubanga bagambye takkirizibwa to move beyond Kampala. Okwemulugunya kwa Bobi Wine kukwasiddwa omulamuzi Henrietta Wolayo nga ku bbalaza ya Sabbiiti ejja waakusalawo ddirwe kunaawulirwa. Freedom comes to those who fight and not to those who cry, because the more you cry is the more your people continue to die. So rise and defend your rights. Bobi Wine bw'avudde mu kkooti enkulu n'ayolekera ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli gye yayitiddwa okwennyonnyolako. Ono atubuulidde ebibaddeyo. Banziguddeko omusango gwa kuma mu bantu muliro. Neze ndowooza mu lulimi olutuufu banziguddeko omusango gwa kubuusa abantu, gwa kugula abantu maaso. Bano abantu baagala abantu basigale nga beebase, baagala abantu babeere nga si baboofu, tebaagala abantu bamanye eddembe lyabwe lye balina. Twagala substantiating Bobi Wine omuyimbi ne Honorable Kyagulanyi. Bobi Wine ekivvulu kye yakasema. Bobi Wine ayawule Bobi Wine omuyimbi ne Kyagulanyi. Automatically that was a total mistake. Kati kankurage mistake we yagira. Omostopinze kuyimba. Omanyi arasasula sente meka. Kubanga bweba ya stopping okuyimba. Mwamu stopping okuyimba.
yara asasura bameka wafiriza gavumenti oba wayongera ku gavumenti automatically wafiriza gavumenti wa misoro ojeko musoro mwali muina kugulirira bano abayina kuda mu kifo kya Bobi Wine batya gura babroga gura betorode Bobi Wine kati bali bongera ku government oba bali batora ku government automatically bali batora ku government kati gweya yisa that resolution ororunako wayongera chikunsi kuja keche wakora wayongera Bobi Wine tutumu batya yara ina kugenda ebwe nagenda zi Jamaica nagenda wa mawanga gebwe necho kusatu ensi negamba why this kubanga nabali bayina competition ebiseere ebyo ba Eddie Kenzo ba Bembe Cool Eddie Kenzo bamubukinga zi Ivory Coast zi Namibia zi Botswana sawa zino na murabaka wemparwanira kazindaro kwogereri president kitegeeza that competition yaliwo yakka the only thing ekyali kirina kuzanya Bobi Wine kyali eki kimu kumuteeka kembeera sigaro yimba bwabadde asasula environmental manya biki ebinyonyo genda kubirekanira abanema bwe bagamba bwabarara basasula 5 yasasule milioni 2 gwe government sigaro ofunamu omusoro abarara basasula 3 yasasule 6 Ochitegera naye chessboard yabazanya kyeyarayagala period simple mathematics kali kabaro katono ferani tusigara mu kintu tunyumiru nekatira bobunke ngobuliwo gwe wagana kuyimba busabara katali mu America libungereza liwa no abatubalira ekibaro think tank mulowoleza mukulya kubanga waliwo yagaya kati mwasasula ba promote buwumbi bumeka how sure ayingo ebivuru ye bali bategese bya Bobi Wine byali bigenda kola sente nawe chebuza how sure ayingo ba Bitex babajo babarunywa chi ebivuru ye bali bategese Bobi Wine ku buwumbi bwe babasasula how sure ayingo bali bagenda kufuna sente ezo mu bivuru ye bali bategese bad calculation sibya kuva mu buliri nogamba kale no kakati nno amanya nze AK Master nzikiriza nkwanize buterevu nnyo ku mukutu gwaffe ogwa AK TV Media Uganda mukano ganga atugoberera webale nnyo webalire ddala kyokola kya ttendo nnyo okuva ebule nebweya kale nno nja kukusaba osubscribinge ku mukutu guno gwe nnyini kubanga gwe gwenkyukakyuka mu ggwanga Uganda nagamba ntukuleetya amawulire ago gobadde tomanyi nti gaaliwo ebintu gye byava we bituuse nawa webiraga era kakati n'onaku olwaliro nkusaba oterere bwanga natudde dda ampuliriza nsobola okubeera nga nkusosotolera emboozi eno ogenda kutya omusajja Mwama Kyagulanyi nti wanjawulo nnyo okuviira ddala eri emabega mpaka ne kakati wano watuuse nga bw'omulaba wano ampuliriza ebigambo byali by'amaanyi nnyo omusajja ono bye yayogera era abantu abaali wano basigala bawuniikiridde okusinziira ku mboozi eno nga bwe nagitandise kati butereevu nnyo ugambe nti omulongoosa omuluutansozi gwe ntambula naye ono yatuyambako ku mafuta ne data oba oliawo tukutuusako emboozi nga zino n'obudde bwe twandimaze omusajja n'abeera nga abusasula kaakati olwo
gw'osobola okubeera nga ofuna ebirungi. Kati wulira ebigambo bino nti omusajja ono akuyamba mu mbeera yonna gy'olimu eya buli kala ng'ekuzitooweredde. Gwe mukooneko bukoonyi ku WhatsApp oba ku direct call bw'omugamba AK ajja kwanguyiza ensonga oba ozze ku VIP. Kati wulira Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga yanaba kubeera ng'afuna ekibiina ekya NUP. Jjukira nti ekibiina kino ekya NUP yakifuna ng'ava ku musajja omu gwe saagala kwogera mannya, mwenna gwe mumanyi omusajja oluvannyuma eyatuuka n'afuuka kyefuula n'ayogera ebitakwatagana ng'akakasa ng'ekibiina baakimubako obubbi, so ng'ate ono yali agenze butereevu nnyo mu ndagaano ne Mwami Kyagulanyi ne babeera nga bakola ekibiina ekya NUP. Jjukira nti ono yali ayagala kwandisa People Power Movement, wabula Balamu ne yeesooka n'awandiisa erinnya lino n'abeera ng'alemesa Mwami Kyagulanyi okukosa erinnya lino. Kakati nno omusajja kye yasala n'afuna ekibiina ekirala, era ekibiina kye baataaningamu erinnya ne lifuuka National Unity Platform. Wabula bino byonna nga tebinaba kubeera nga bibeerawo, mukwano gwange atugoberera. Kati njagala osooka olye ebigambo bino Mwami Kyagulanyi ojja kukkiriza. Ono baamugaana okuyimba ne bamulemesa okupafoominga ne bamugoba ku siteegi zonna mu ggwanga Uganda. Yabeera desperate olwo ng'ebyennyingiza bye bimaze okubeera nga bigootaana. Jjukira nti emabegako baali bamaze okubeera nga basenda ettaka lye era ekitundu nga Buganda Land Board bamaze okubeera nga bakyeddiza, wabula ono yasirika era oluvannyuma n'abeera nga afuuka kyesirikidde. Kakati nno abasajja bagattako ekyokubeera nga bamugaana okuddamu okuyimba, olwo omusajja n'abeera nga bizinesi zonna zaagonyama oba zaagootaana. Kakati nno wano we yafunira obwongo obulala nga bw'omanyi nti Mukama gwe yawadde n'ennume ezaala. Njaga nnyo nsooke nkulage omusajja ono ebigambo bye yayogeranga nga n'ennuupu tennabaawo. Owulire omusajja ono nti yava mabega nga wa bwongo nnyo era nga musajja wanjawulo ku balala. Ekintu ekyokukozesa eryanyi, ekyokukozesa obukyayi n'ekyokukozesa okukyawagana tetukikiririzaamu n'omulundi n'ogumu. Nga People Power tussa ekitiibwa mu buli muntu, buli mukulembeze. Tetufaayo kibiina kikyavuddemu oba kitundu kikyavuddemu. So tuwakanya, tuvumirira nese kuvumirira bye twawulidde ebyatuusiddwa ku Dr. Kizza Besigye, kuba Dr. Kizza Besigye y'omu ku bantu betuwa ennyo ekitiibwa, abakulembeze abalwaniridde okwenunula kwa Uganda era bakyazanya paati ey'amaanyi. Tumanyi n'okumanya nti mu byobufuzi ebikadde ebibadde bizanyibwa mubaddengamu okutegeka obubadi bwe butyo, either nga butegekebwa gavumenti oba bannabyabufuzi ab'enjawulo. Tetulina bukakafu nti kabadde kabadi tukyalina okunoonyereza kwaffe, naye ng'era kyonna kye kyabadde tuvumirira violence, tuvumirira ebikola eby'ofujjo, tuvumirira n'okusoomooza bwe kutyo, kuba si kye tukiririzaamu. Ffe tukkiririza mu kuteeseganya, mu kuwanyiseganya birowoozo na mu kutuuka ku kye twagala okutuukako nga tuyita mu ddembe. Enkolagana ne Dr. Besigye waliwo ebigambibwa nti ennaku zino si nnungi bulungi. Kiba kya nnaku nnyo ensonga y'eggwanga eddamba oginafuya okugiteeka ku bantu, okugiteeka ku nze, okugiteeka ku Dr. Besigye oba ogissa ku mukulembeze omu. Ekizibu kye tulina kyetaaga ffenna ng'eggwanga. Twakyogerako era twongera okyogera, tulina okusalawo ku mulundi guno twenunule ffenna ng'abooluganda oba tusiraane ffenna ng'abagwagwa. Okwo okusalawo kuli mu maaso gaffe. Ne we wabaawo endowooza oba enzikiriza ez'enjawulo ez'anamaddala oba eziteeberezebwa wakati wange n'omukulembeze yenna, nkakasa nti kiba si kya buntu bulamu. Ensonga y'ensi yonna ogissa ku bantu ababiri. Ffenna buli omu yeetaaga munne, buli mulwanizi w'eddembe yeetaagisa, era tulina okuwa ekifaananyi eri bannayuganda ekyobukulembeze bwe twagala bubeerewo. Obukulembeze obw'emirembe, obukulembeze obutali mu mpalana, obukulembeze obutali mu kulumbagana muntu yenna ne bw'aba alina endowooza enjawulo ku iyo. What are your comments on the letter that came out from URA about your taxation in music? Forget them, it's a broken system, so don't take them serious. Well, I say. Well, it would be very immoral to reduce this struggle to just me or any other political player, because it's not about us. This is about the people of Uganda, okay? Of course, it's very important that we focus our efforts to the liberation of this country, regardless of any perceived or real differences. I believe that this country is bigger than myself, this country is bigger than any. Kakati nno, Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuva olwo
ebigambo nga bw'obiwulidde ono azze asanga okusomoozebwa okw'enjawulo era azze ayita mu maggwa azze abuuka ebiwonvu ebiyitirivu ennyo eri abantu abo abatamwagaliza kutuusa Uganda ku bwanguzi oba oli awo okukyusa Uganda agiteeke mu kkubo lye tulabanga ekkubo eggolokofu nga n'abagifuga essaawa zino baagijja dda mu kkubo eggolofu kaakati baasi eriyo eddukira mu nkande kati biro byonna okugenda mu maaso bangi abategebwamu oba oli awo nga tulowooza nti baali bannaffe naye ng'ekyamazima tebabeerangako bannaffe zaali nsolima zennyini ezaali ziwedde emirimu era nga bano baasindikibwa busindikibwa okubeera nga bagootaanya enteekateeka zonna eza NUP ezaali zolekeddwa okubeera nga zikyusa Uganda okubeera nga ensi oba oliawo ey'omuzinzi n'okutuusa ku ggwanga eddungi ddala kaakati nno waliwo abaana bangi abaasibwa Mwami Kyagulanyi n'agezaako kyasobola kyonna ne ttiimu yonna okulaba nga abantu bano bayimbulwa wabula nga abantu bano tebasobola kubeera nga bayimbulwa oba oliawo ebyobufuzi gavumenti eno byekoza oba byekola ebyokubeera nga esiga ettomi n'okubeera nga eteekawo kangakanga okutiisatiisa n'okweraliikiriza bannayuganda nti buli ayogerako agenda kusibwa buli ayogerako ogenda kajjutuka ageza n'ayogerako ogenda kubeera nga okiraba oba nga okagwako kaakati nno bangi abaasibwa nga ne wenjogerera bangi tebaafulumanga mu kkomera era nga na bangi abattibwa mpaka nakati era nga na bangi abaabuzibwawo nga naguno gwaka tosobola kubeera ng'osonga ku bantu bano nti ono yabuzibwawo n'attibwa n'aziikibwa wano oba ono yabuzibwawo n'asibibwa n'ateekebwa mu kkomera lino oba ono yabuzibwawo n'atwalibwa mu kifo bwe kiti kaakati nno bino byonna osigala otunulira bitunulire era ng'owulira biwulire n'osigala ng'onyonya mutwe wabula nga asinaba kubeera nga nnyongerayo emboozi eno ey'olunaku olwaleero waliwo amawulire ampuliriza ogenda kwewuunya abantu era ogenda kutya abasajja bano nti abasajja batya nnyo okusinga ffe ate bwe tubatya kubanga ebikolwa byokka bye bakola bikulaga obutiitiizi obutabangawo obutiitiizi obw'enjawulo obukudde ejjembe bano balina emmundu balina buli kimu ekyokulwanyisa be bali mu buyinza naye nkugambye batya nnyo omuntu wa wansi mujjukira Mwami Museveni yavayo mu bigambo bye n'ategeeza ensi naga nti abali enguzi mbamanyi bulungi nnyo era tewali kye bakola kye simanyi wabula nze ntya okubakwata abantu bano ntya okubakwata kubanga bwe naabakwata bayinza n'okusuula gavumenti bayinza okuba gavumenti ekigo kaakati kyenkola mbaleka bulesi oba bali enguzi ne balya nze kasambera nga nsigadde mu ntebe yange kati njagala oliri omusajja ono yali nfanfe nnyo owa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kati wuli agakabaga akomba okuvannyuma lweva mu kkomera wulira obulumisaanya bwalimu era nga nsaba bw'omala owulira odiyo ya saanya eno sibadde wagipositinga naye olw'okuba nange siina kiddako ng'ate embeera gy'ayitamu ngimanyi nsazeewo odiyo eno ngite naye bw'oba osobola okuyamba saanya muyambe wulira odiyo eno owulira sami yenkuwulira baaba saanya saanya abasajja bano balina ddiru yonna gye baakuwa n'ogigaana abasajja bwe bantwala ku seemwayo omulundi ogwasemba banziyiza okuddamu okwogera mu mawulire bagaana bugaanyi kwogera ne bagamba osirike ne bagamba sirika nembekerawo okuddamu okuvuma Jeno Muwoozi kuba kyekyali kyankwasako olwo lwe banzizaayo biri bye nayogera ku interview mbu nangirira olutalo ku Museveni bikyo kitegere bwe nali neetondera we nali nevine nga bannayuganda bansonyi ebyo ebigambo bye nakozesa kuba bukiripo obwo bwe bwasinga puleyinga nga ndi ku seemwayi nga bankuba nga baŋŋamba gwani ayogera ebigambo bino kakati ne baŋŋamba sitwagala oddemu okole ki omanyirire ebirala walivume bano bafulufiga ne woovuma naye toddanga muno yasamya kamwako ng'oyogera ku Jeno Muwoozi oyo mulalamu tegedde bulungi nempawuliriza ne banziyiza okudda ku kitebe kya Nuupu era okuva we navaayo awo mbadde sirinyangayo muliro neetaaga okulaba esigi naye abasajja nga bonna bwe tuddamu ne tukulabira mu nsobi yonna tugenda kukunona nga gwabadde otegera tujja kukunona nti tujja kukimayo ebimu ku bye baŋŋamba kuba mu kunta teri yanneeyimirirawo nzi just neetonda nembalaga nti nze ngenda kuddayo nkola emirimu gyange ebyo nabita nakola ki nabita nkola mirimu gyange kakati ndaba ebimu bitandika okuntuukako obulamu ndaba bulinga
mbeera mu bintu bya kutya Sanya. Sanya. Nafuluma mukomera ne istolewo. Era Sanya nga nze amanyi kyozzaako. Sanya mu ntandikwa yonna Sanya ensobi zaakolebwa yadde zaali mpitirivu. Nze nali nsobola okubala ekiddako n'okubala social media nga weeri. Okitegeera nti obutafulumira ku bigambo byange wakola ensobi. Ekyo waddako awo n'okirowooza. Nakirowooza bingi byendowooza nakirowooza. Kaakati Sanya omulimu gwe twali tulina okutambuza wabweru nze naawe nga tufulumye kwe kulwanirira bannaffe abasigadde mu makomera. Okitegeera y'ensobi yokka gye twakola oba Sanya gye wakola. Okyegedde bandaba gwe omulimu kyagukola ne leero nkulabyeko ng'oyambadde abadde olina gw'ogamba oli ali mu kumanyira Nyanzi. Weebale ogwo omulimu nkyagukola. Sanya obuzibu bwe nayitamu okuyingiza kamera wabutegeera. Olumu kamera ne Katabi yali agimize mu yogati. Okitegedde ne twali tubulamu just tiimu yaffe nga we tuvudde mu komera kuba ensi yamanya wali weetaasa kufuluma tudde ku nsonga tulemere ku nsonga. Bano abasajja ebyo bye bakugamba nti sirika Sanya baagala kuttira mu kimugunyu ng'ensi temanyi. Okitegedde kino kye twayingirira teri kuzikiza. Eno mmotoka oba ogirinnyako naddala eza giya ng'eri ku lusozi wogirako ekigere oludde tosobola gikontrolinga ng'ezza emabega. Ekkuba bukubi. Kati ye gavumenti ya Museveni tetwagalizangako kirungi, terina kyetubalira okuleka okutunafuya n'okutuzza mu nkukutu batuttira eyo. Kaakati ngenda kuyambibwa ntya? Ekyokubiri bino ebigambo tandika okwenyigiranga ku live ez'enjawulo nga wowajja otereza ensonga. Nze woba oyagala enkya ngenda nakuwa transport sooke nkuwe live y'abazonto awo sooka onnyonnyola embeera. Abo balina kundeeterera bizibu ate muganda wange. Sanya tewali bizibu byogenda kuvaamu. Mpozzi awatali ekyo olinawo sente mmeka tukole passport nkutwala e Kenya onoonye w'oyitira? Mbajje nyo emitwalo nga 3. Twala 3 oyo bbi w'abaana. Tetulina kye tugenda kukola. Saawa tetulina kye tugenda kwetaaganga mmeka? Kubanga nagamba funa emitwalo 5 mbeeko kye ntandika. Wangamba kituufu naye ate embeera gye mbaddemu nawe bibadde bizibu. Nkimanyi Sanya embeera gy'olimu yonna ngimanyi. Naye ate eri naaligigumidde ey'obutaba na byakukola. Naye ate kati ne wentambula bwe nti ndaba ate kati ndaba ng'ati Sanya eyo embeera gwe yagyeseetingira bannansi bali bakulindiridde okuwa obukuumi. Ekyo jasino weenenye wekka tunoonye engeri we tulina kukuumamu bulamu kivaamu. Oba ngende ku kitebe nsegera awo nsula awo nze ndaba bagenda abasajja bagenda kuddamu bankime. Nedda Louis kankubireko wano SG abadde ampadde meeting ku Sunday ngenda kwogerako kuba essimu nze wengikuba ekutukako obukutuse yange ku side kwangikube. Sanya nedda abasajja mbutuufu wemba navaayo neneetonda. Tebe baweereza ggwanga tebeeweereza. Gwe woobaako ky'okosa society nga nabo bakuggyako engalo. Kakati mukkiriza nfe kuba kakati embeera gye ndimu ndaba abasajja bagenda kuddamu banvube nsirikire ate kati tebankwata. Ngenda kukubira SG appointment yange nkugatteko. Nyamba kuba ngenda kale baba ngenda kuddamu kkubira. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye, omulongo
Mugongo Waswayi mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo Mbebutoola n'omuluuta Nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto. Kale nno nga bwe nakutegeezezza nti abasajja bano batya nnyo kyoyita ekitono. Bano abasajja batya nnyo omuntu wa bulijjo, batya nnyo omuntu wa wansi. Kaakati nno njagala owulire ebigambo bino. Ensimbi zifuuse ensimbi era zifuuse kanaaluzaala, zifuuse nnamulanda butereevu nnyo nga mabeere g'embwa. Kaakati nno mukwano gwange atugoberera obukadde 10 obwaweereddwa abasajja n'abakazi mu paaliyamenti bwongedde okubeera nga bulanda. Nakugambye olunaku olwajjo nti Museveni yennyini mu bigambo bye yavuddeyo n'akakasa ensi eno naga nti ensimbi abantu nazibawadde ssente, nabawadde essente obukadde 10 wabula ng'onaalumiriza mbu yazibaweera mu mateeka. Kyokka ng'ate okusinziira ku bigenda maaso kiraga nti ensimbi zino omusajja yazibaweera mankwetu olw'okuba mbu bano baamuyambako okumwanguyiza etteeka ery'emmwanyi oba giyite Coffee Bill. Kaakati ono ng'essaawa yonna mwegendeze emmwanyi yandizikuba ennume y'ekigwo wadde nga zino zibadde zisituse era nga bannayuganda bangi babadde beenyumiriza mu mmwanyi era nga bano balandise okubeera nga beeyagala. Kaakati omusajja emmwanyi yazingiddemu era tusabe nnyo Katonda kubanga ono yandizikuba ennume y'ekigwo ekiruubirwa ky'abannayuganda okubeera nga bejja mu bwavu ne kibeera nga kimaze okubeera nga kizikirya. Jjukira nti bano abasajja balina enteekateeka ey'okubeera nga buli munnayuganda yenna atava waabwe asigala nga mwavu, asigala nga muddu, asigala nga saavanti waabwe nga bo be master ng'ono sireevu waabwe. Kaakati nno enteekateeka eyo era ebigambo mweyabulirako ku audio eyali enkambwe ey'omukoddomi embuga Odokerwa Bwogo ng'akakasa nti tuwagala abantu bafuule nga be baddu buli kye bakola nga ffe tubalagira, buli wababeera nga omulimu ogw'owaggulu ffe tugukola nga bo bakola mirimu gy'amaanyi ffe nga tukola mirimu gya ofiisi kubanga bano tetuyinza kubeera nga tubasobola. Bwe tunaabakkiriza okubeera nga basoma ennyo ne batuuka mu maofiisi ag'enjawulo bajja kutulemesa ebigendererwa byaffe katulina okulwana tubateeke ku ttaka. Kati mwami Museveni yavuddeyo n'akakasa ensimbi zino ampuliriza abaka zandibazaalya ebitukola maka byazaalya ku nsiko nga bw'ogenda okulira mu katambi kaffe kenyini. Musonda ezeesigika galaga nti olunaku lwajjo sipiika wa paalamenti Anita Mongo yakubiddwa akasimu okuva eri omukulembeze w'eggwanga amuyita okwevumba akafuba ak'enjawulo mu maka g'obwa pulezidenti era akatambi kano kwolaba kwoleka emmotoka za sipiika wa paalamenti ng'asimbula okuva ku paalamenti okwolekera amaka g'obwa pulezidenti ng'ono yabadde ne kalani wa paalamenti Adolf Mwesige ssaako n'abamu ku bakomishona. Akawungeezi ka leero omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni alidde mu ttama n'okutabukira ab'oludda oluvuganya gavumenti ng'obukambwe abuyisizza mu muko gw'ebbaluwa ebadde nkaawo. Museveni ayambalidde omubaka Muwanga Kivumbi ne banne abali emabega w'okwanika ebyokwezebika obukadde 10 ezigambibwa okubeera nti zaaweereddwa ababaka ba paalamenti ku nsonga ezitannategeerekeka. Ebbaluwa eno Museveni alumiriza ab'oludda oluvuganya gavumenti okwesiiga akazigo nti balwanyisa nguzi kyokka nga tebavaayo kuvumirira na kwogera ku byansimbi abazungu ze bavujjira mu kutumbula omukwano gw'ebyekukujju kuno ebikolwa eby'okutabangula emirembe n'ebirala era asembeeyo ng'aweera okubaanika. Ebbaluwa ya Museveni alaga n'engeri ensimbi eziteekebwa mu nsawo etatunulwamu gye zikozesebwamu okuli okugula ebyetaagisa mu kunyweza ebyokwerinda by'eggwanga wabula so si kugabako. Kino kireetawo ebibuuzo bingi ensimbi obukadde 10 ezigambibwa okuweebwa buli mubaka gye zaavudde. Kamishona wa paalamenti ate nga mubaka munna NRM Solomon Sserwanyi agamba nti bo ssente zino tebazimanyiiko naye nga bwe bazirabako bazeetaaga. Bw'aba bamanyi ssente zo we ziri naffe tuzaagala ffe nga aba-NRM tuzinoonya naffe batulage we ziri ssente ezo tugende tuzifune kubanga twagala kugenda kuzitwalira bano naye tetunazifuna tetunaba kuzirabako zino ssente sizimanyiiko nga komishona. Kamishona Sserwanyi agamba nti wakukulemberamu babaka banne bannakibiina kya NRM okubaga ekiwandiiko kye bagenda okuteekako emikono nti tebafunanga ku ssente zino era ng'ekiwandiiko kino bakukitwala eri omukulembeze w'eggwanga nti ensimbi we ziba zaafulumye bafune omugabo gwabwe. Tugenda sayininga nga tugamba tetunaba kufuna ku ssente era tuzinoonya we ziri tetuziraba tetuzimanyi nako tugenda kitwalira pulezidenti tubuuze pulezidenti nino bagamba tino ssente zino wazifulumya n'oziwa ababaka ziriwa
tujja twalira president kiwandiiko mu caucus tumugambe bakire ngano wasasula sente mbu watuwa sente ziriwa tuzirabeko andi nze nja kulidinga ekyo twale document ewa president. Omubaka Muwanga Kivumbi era nga yali mu bigere byakulira oludda oluvuganya gavumenti mu kiseera kino alina byayanukudde. Manyi omuntu omwonoonyi omulabira ne ku maaso mubatunuulize bulungi nkaliriza mu maaso gaabwe baswavu ogende wala ebisinzo batta nsimbi yazigaba buli ssaawa zonna ayagala kwonoona sigalina kulyonoona. Bino byonna tebirobedde babaka baludda luvuganya gavumenti kukola nga jjo bwe gwabadde okuteeka omukono ku kiwandiiko eky'essamba ku by'okufuna obukadde 10. Bwate ne mu ggwanga nze saabaddewo kyansanze siriiwo sinazikwatako ne bwe zifaanana simanyi bwe zifaanana era ekintu y'ensonga lwaki nkedde leero wanja kujja kuteekako omukono ku kiwandiiko kino ekikakasa nti nze omu ku babaka ba paalamenti ab'opposition abaganye ekikolwa ekyo era abagenda okukirwanyisa. Omukono ngutaddeko saasobola kuteekako omukono jjo kubanga mbadde mugonvu era nvudde waka mbadde maze ndowooza wiiki nga 3 nga siva waka nvudde waka okujja okuteekako omukono nze namba 64 ku lisiti eno. Avumira sente ze boogera emiliyoni 10 eziweebwa abantu okuba nti babawa akasiimo okuba nti baayisaamu etteeka ly'emmwanyi. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, agesigika. Kati wulira, ebyo nangoma z'okubeera ng'obiwulira, era ngoma z'okubeera ng'obitegeera, mukwano gwange atugoberera, ebigambo byongera okulanda. Bannaddiini bangi be tulabye, oba oliawo, nga bavuddeyo ne bayimirira ku lw'omuntu wa wansi, olw'omuntu oyo anyigirizibwa. Wabula ate era bannaddiini bangi be tulabye, abavuddeyo ne babeera nga basirikira ddala, era nga bigenda mu maaso beefudde abatabiraba beefudde abatabimanyi kyokka nga bino byonna binyigiriza bannayuganda wadde nga abantu bano babiraba naye baasirikira ddala. Kakati nno wano bannayuganda baviiriddeyo ku nsonga nga zino ezigenda mu maaso ku bantu nga bano okubeera ng'oba oliawo bagezaako okubeera nga bayisaamu eggaali. Abamu babeera basobodde okubeera nga bayisaamu eggaali, si bonna naye abamu okusingira naddala abo abavaayo ne beeyogeza bye bitakwatagana naddala nga biraga nti tewali kigenda mu maaso mu Uganda kitali kirungi. Bano abalaba nga bigenda mu maaso byonna birungi naddala bannaddiini bannayuganda bagambye tetugenda kubeera nga tubagumiikiriza, era bangi tubalabye nga bayisiddwamu eggaali babalengezezza babavumye babatyobodde olw'okubanga endaba yaabwe ey'ebintu ya kintu kirala nnyo nga beerabidde nti bannayuganda bangi abagobwa ku ttaka lyabwe abatalina mwasirizi abataliiko ayamba abatasobola kugenda mu masomero abatasobola bujjanjabi abatasobola dde okugula akasukaali okunywako ng'ebintu byabalemerera basajja battu ne bakazi battu nga baavulunkupe bali bennyini bankwalo gwa mpuliriza bampale enywera miguwa oba bali abaavu bennyini balunkuje. Kakati nno bano ebavaayo n'omusajja ono gwolaba kazimba mugalu ebigambo birungi si birungi ewuwe kubanga ono bongedde okubeera nga bamukaayira bongedde okubeera nga bamutaamira kubanga ono omusajja yalemeramu ekigambo ekirowooza nti bannayuganda bonna bali mu mbeera nnungi so nga bangi ogutundutundu ogunene bali mu mbeera embi ddala gy'otainza kubeera nga otegera gy'otainza kubeera nga ofumiitirizaako gy'otainza kubeera nga onnyonnyola omuntu. Kakati ebigambo nga bino abantu nga bano tebasobola kubeera nga bavayo ku lw'abannansi okubeera nga babalwanirira n'okuyiwayo omubiri n'okusitula amaloboozi gaabwe kubanga amaloboozi ga bano manene ddala era gawulirwa abantu bonna okwetolola ensi eno. Kati abantu nga bano bwe bagaana okusitula amaloboozi gaabwe olwo kakati kibooko zitandika okubeera nga zibayitako era bano batandika okuyisibwamu amaaso okuvoolwa okuŋoolwa okunyomoolwa kubanga bamaze okubeera nga balaga nti bafiririra mbuto zaabwe tebaweereza Katonda wabula baweereza muntu. Kati mu mbeera eno mukwano gwange atugoberera abantu baviddeyo ne bagamba nti kazimba mugalu ono bamulabye ng'era wadde yajja mu bigere eby'omusajja oli eyafa naye omusajja ono shame upon you okusinziira ku ebyo byagenda ng'ayogera okusinziira ku ebyo ebigenda maaso endaba ye ey'ebintu ndala nnyo. Ono alaba masanyu meereere alaba birungi byereere talabangako kibi yadde n'ekimu eri gavumenti eno yennyini eya Mwami Museveni. Kakati ino butereevu nnyo sooka otunulire akatambi kano. Abantu bangi abagenda mu makyaki oba oli okusaba Katonda naye ng'ababakulembera bababuzabubuza
era nga babakulembera bongera okubannyika tebabalaga kituufu kigenda maaso mu nsi yaffe. Ogamba otya mwana wa maama nuwa mutwe nga bulijjo. Nze nsaasira bannayuganda abakyavaayo ne balaga nti bayimiridde ne Kazimba Mugalu oba abo abadifendinga Kazimba Mugalu mbasaasira nnyo. Era nsaasira nnyo bannayuganda abalaba Kazimba Mugalu abamulabira mu kifaananyi kya kitaffe mu Katonda. Ono Kazimba Mugalu ali mu bibye birala nnyo. Era mmwe abadifendinga Kazimba Mugalu mbasaasidde kubanga mukyakoowa nnyo. Mumo mukямudifendinga mu kino musimanyi statement simanyi yabadde alina okunenya ku side eno y'abawagizi ba Nuupu n'abaana abasirikale abawagizi ba Nuupu nabo baprovokinga abasirikale. Kakati ssebo ng'okyali mu kaweefube gwe munnayuganda ow'okwemulugunya nti ababaka ba paalamenti babawadde biliyoni 5.5 General Museveni ng'abagulirira naye nga biliyoni 5.5 ezo zisobola okuzimba amalwaliro LFS centers 4 agawererako ddala 6 zisobola okuzimba enguudo naye nga General Museveni akulaga priority eri mu babaka bano baguliridde nti bamuwadde emmwanyi bagenda kukomyawo court martial wozesa omuntu wa bulijjo awo General Museveni ajja sobola okwenyumiziza mu buyinza. Kakati ebyo byonna nga biri awo wandibadde owulira eddoboozi lya Kazimba Mugalu ng'akoma ku babaka bano abagamba bannaye kye mwakoze kikola kikyamu kikola kibi nnyo buli eyakutte miliyoni 10 yakoze bubi nnyo. Kazimba Mugalu avuddeyo n'agamba bannayuganda nti temujja kufa awatali buyambi bw'amawanga g'ebweru. Ugandans won't die without foreign aid. Naye Kazimba Mugalu akugamba nti gwe munnayuganda tojja kufa awatali buyambi kuva mu mawanga g'ebweru. Olwaleero tasobola kutula wansi n'awandiikira Bishop of Winchester's Uganda Church Fund. Ewawe chongo ekibayita Bishop of Winchester's Uganda Church Fund. Ekyo kifandinga kisinzirira Bungereza awo. Kifandinga amakanisa naddala under Church of Uganda mu ggwanga muno ag'enjawulo. Era ne Kazimba Mugalu akasente akakalisiivinga. Waliwo ekisonga ekibayita Bright Hope. Nakyo kimuwa donations kimuwa obuyambi kiwa Church of Uganda obuyambi. Kakati sikimanyi oba sikitegeera nti Kazimba Mugalu akimanyi bulungi Church of Uganda naye efuna donations okuva mu mawanga g'abazungu gano ag'ebweru. Oba bumativu nti ebibaasa byafunibwa General Museveni wano munda mu ggwanga bimumala bulungi nnyo okumumazaako. Era ye ng'ekibaasa bw'akifuna okuva mu ngalo za General Museveni n'ekkanisa ya Uganda yonna wano mu ggwanga efuna ekibaasa ekyo. Anyway yo katuveeyo. Kazimba Mugalu Uganda gy'ogamba oba eggwanga ly'ogamba nti bannayuganda tebasobola kufa awatali buyambi buva mu mawanga g'ebweru. Ministry y'ebyobulamu wansi wa minisita agitwala General Rufy Acheng ne permanent secretary Diana Atwine baavayo ne bakuba omulanga oluvannyuma lwa USAID okugamba nti eggaddewo obuyambi bwe baddeewo e Uganda wano. Ne baavayo ne bakulaga nti abalwadde ba siriimu ababadde babawa counseling ababadde babatuusizaako eddagala eryo ne bu centers obwenje wadde bakima eddagala bugenda kuggalwawo kubanga facilitation tekyaliwo omuzungu yagisazeeko. Kazimba Mugalu ndi wano okujjukiza engeri gy'osesemamu ndi wano okujjukiza nti budget ya Uganda olwaleero bwe twogerera ebadde eyimiridde ku trillion 7.72 trillion. Naye ku 72 trillion ezo bw'ogimenyaamenya 10.356 trillion ziva mu foreign aid. Kitegeeza bwe butundutundu 15 ku buli 100. Bw'oba mu ggwanga nga Uganda ng'embaliira butundu 15 ku buli 100 buva mu mawanga g'ebweru. Ddala oba osobola ositandinga wekka. Kazimba Mugalu gwe kennyini omanyi bulungi nnyo ti ssente zino eziva mu mawanga g'ebweru ziragawa era ziddawa. Olwaliro tetwandibadde na buli bwanguzi bungi mu ggwanga singa obuyambi obuva mu mawanga g'ebweru tebubaddeewo. Okiwuliriza. So oyo ye Kazimba Mugalu wammwe munnange bwe muddawo ne mudifendinga ne muwolereza olw'okuba yakwata ebibaasa. Kakati buli we mubeerawo n'ensonga yonna eyagezako okulaga bannayuganda nti ati wali kikyamu wano mu ggwanga. Eggwanga litambulira ddala nga bwe lirina ottambula era temulina kusinya ku bukulembeze buliwo.
yoyo gwe mu defending nze sasira ba defending Kazimba Mugalu sebo Kazimba Mugalu soko wandikire ebitongole ebikuwa obuyambi birekeraawo olyoko kinagguke nga bannayuganda bwe batasobola kufa watali buyambi buva mu mawanga g'ebweru olwalero ine ebyobulamu biyimiridde ku buyambi buva mu mawanga g'ebweru osesema nti bannayuganda basobola okubeera watali buyambi buva mu mawanga g'ebweru